Minista w'ebyensimbi kasaija ayanjudde eggwanga embalilira ya buwmbi emitwalo 72 ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Embalirira y'omwaka guno etambulidde ku mulamwa ogugamba nti okufuula ebyenfuna byonna ebya ssente nga tuyita mu by'okulima ebivaamu ensimbi, eby'amakolero, okugaziya obuweereza, okutumbula tekinologiya n'okugaziya akatale k'ebintu. Ku ssaawa 9 gwennyini, Minista Kasaija azze okwanjulira eggwanga embalirira y'omwaka guno nga yabumbye emitwalo 72. Kasaija asoose n'akutegeeza nti okusinziira ku lutuulo lwa buli mwaka olw'ebyokusiga ensimbi olwa annual investment meeting mu bufunzo olwali Abu Dhabi lwalaze nti Uganda y'ensi esinga okuba ennungi okusigamu ensimbi ku lukalu lwa Afrika era ebyenfuna by'eggwanga byakukulira ku bitundu 6 ku buli 100. According to the 2022-24 annual investment meeting held in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Uganda is now the best investment destination in Africa. Madam Speaker, His Excellency the President declared the 2021-2026 political term a kasaija for socio-economic transformation. Agambye nti mu kiseera kino ebyenfuna by'eggwanga bibalirirwamu trillion 2.2. As a result of this robust growth, the size of the economy is now estimated at shillings 202 trillion, equivalent to $53.3 billion. Kasaija ategeezezza nti mu kiseera kino balubirira okwongera ssente mu kusima amafuta n'okulaakulanya amakolero okwosaako okutumbula ebyobulambuzi. Growth in the services sector has been impressive, mainly driven by strong recovery in retail and wholesale trade, tourism as well as communication and real estate activities. Growth in industry was mainly driven by manufacturing, construction and mining. Agambye nti emirembe n'obutebenkevu bikulu nnyo. Ayongerako nti mu mwezi ogwokusatu omwaka guno Uganda yassumusibwa okuva mu mawanga agakyakula nedda mu luse lw'amawanga gali yaddeyaddeko era nti kasita tunaatandika okusima amafuta mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja eggwanga lijja kulira ku misinde. Uganda met the requirements to graduate from the category of least developed countries. Uganda also moved from the category of low human development to medium human development. This is the result of a consistent improvement in health, education, economy, and a decent standard of living. This is a big milestone achieved well before the country starts earning from oil. Kasaija ategeezezza nti wadde ensimbi ya Uganda enaabuseemu okuva omwaka lwe gwatandika basobodde okugikkakkanya olw'ebyo ebitundibwa ebweru w'eggwanga ebyeyongedde nga kati bivaamu obuwumbi bwa $7 n'obukadde 700. The reduction has been a result of good coordination and of monetary and fiscal policies, leading to low inflation for most food crops, manufactured foods, and essential commodities like laundry, bar soap, sugar, and cooking oil. Kasaija ategeezezza nti Uganda erubirira okwongera ku bungi bw'emirimu naddala egyo egy'ebyemikono kubanga kye kimu ku nteekateeka za gavumenti. Job creation ranks top on the government's socio-economic agenda. The number of workers subscribing to the various pension schemes in the country increased more than 3.4 million members in the financial year 23-24. Agamba ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa teziweze mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno naye ng'ategeezezza nti we gunaggwerako URA ejja kuba ekuŋŋaanyiza ezibulayo ezisoba mu buwumbi 1,000. The Uganda Revenue Authority is working hard in the remaining days to reduce this shortfall. Agambye nti mu kiseera kino ebyenfuna by'eggwanga biwa essuubi era bigenze bitereezebwa. Omwaka gw'ebyensimbi ogujja agamba ebyenfuna bijja kuba bizitowa trillion 2.25 nga kiva ku mafuta agagenda okutandika okusimibwa, okutunda ebintu ebweru w'eggwanga, okusitula ebyobulambuzi, okuddaabiriza n'okuzimba eggaali y'omukka, okwongera okuzimba amakolero, enkola ya PDM, amabanguliro agasibwawo President Museveni aga Presidential Initiative, okusaawo ebibangirizi by'amakolero n'okubunyisa amasannyalaze. This growth will be driven by 1.
increased oil and gas activities as we move toward the first oil production in financial year 2025-26. 2, growth in exports supported by increase in regional trade in the East Africa, MESA, intra-Africa trade, and harnessing existing and new trading partners in the Middle East and Asia.